Seeka abadde muntu mulungi ebyange binyiza omwogera ko tebiggwayo nenze nsasira nnyo Anwar Seeka abadde ayagala nnyo abaana Seeka nyinza bagamba ebigambo ne mutabikkiriza nti Sheikh Anwar oyo daddy atuuse kufa ng'asula ne mu bulizi nga daddy kasita amalirize yagenda yabakali Anwar ati Anwar nga yawukana ne daddy we ng'agenda kufa manya nga Anwar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange tusanyuse nnyo okubalabako olunaku lwaleero. Mwebale nnyo kwagala Sheikh. Wallahi olunaku lwaleero si lwangu. Kubanga obunkeke bubadde bungi. Nnyo. Sijja kunnyonnyola byonna mubadde mubitegeera. Naye nga buli omu ali ku kasimu bannange tetiyagasi bannange ekituufu biwajja eri naye abantu bayiye wano mubiri Sheikh Nasir ne ttiimu yo bapimudde mu musitukeko abaana abo bamasheeka ababato be bakulembedde okusabira Sheikh ekiro kyonna bannange mwebale nnyo barakallahu fiikum anna bambi abawejjana bamalire byonna nammwe abawa abantu abanaabagala honest Nziramu okwebaza ba Sheikh abatulidde nze olunaku lwaleero bannange mukoze omulimu gwa ttendo singa temubaddeewo ffe tetumanyi kuteekateeka Allah nga mmwe bambi Allah nsaba bawejjana Sheikh Abdurrahman ndi so humbled mpulira nfunye peace mu mutima gwange kubanga mu butuufu omutima gwange gubadde mu bbanga bwe guti neweebale nnyo ebigambo ebirungi ebyo nsaba Allah akwekisinga mu bulungi nzaako okwebaza abagenyi mwena mwebali kujja nebaza nnyo Hajat Aziza bambi mumulabeko omukyalo oyo yawerekerako Sheikh nga banzija eka ebugerere nga nkyali kalito gawo abaddewo paka bebaza mwenna okubanga mubeerewo ku lusuumu oyo twamuwasanga alina emyaka 16 ne mubeererawo nga nkyakola wano kyuma kyakasamba naye ng'akuuma ku lusuumu Seeka n'agamba mukukwasiza mubuulire kyonna ekibeera mu maka g'abantu nendwanagana nenasi ku lusuumu naye Mungu mwebaza olusuumu siyanswaza naye bino ebizzeewo negwanjitewo byonna buli muntu yenna ayagala Seeka Muzaata nze nakola ne Seeka Muzaata emyaka 18 ng'amperekera abakyala naye nga sisasula wadde ekikulu ng'afumbira abakyala emaka buli kimu kyonna Seeka Muzaata n'akigula n'akireeta kufumbira abakyala naye nkomyawo abakyala b'abantu nga tewali kantu konna kasobi ku Seeka Muzaata bati nze ebintu bino byonna bibaddewo neneewala amaka ga Seeka ate nga naalibadde mu maka gano nemba nga mpa obujulizi ku Seeka Muzaata bati naye mwenna abaagala Muzaata Mungu abawe esinga obulungi kubanga Seeka Muzaata nze tiyanvumako tiyaŋŋamba kintu kyonna naye ngagamba ti mu lusuumu abantu bonna bafumbirwa ne babeera mu bufumbo ate ne banoba be bamala okunoba ate badda naye siba banduulu nga zino ezibadde mu maka ga Seeka Muzaata bati Seeka Muzaata bati yali badde alomberwa dduwa naga nti bannaye Mungu onsaasira musaasire Muzaata bati twabeeranga eki muli waddu wonna nga Seeka Muzaata nze bannange mpulira essanyu Seeka mutabani wange ow'ekatuumu nze mwannyina wange kyazze yazaalumu
naye mwebaze ebigambo byoyogedde nosasula abantu bonna ebintu bya Nuhu Muzatabate tibyagala ku mawulire tibyagala kulangirira tibyagala kunoonyereza buli kintu. Seeka Muzaata abadde ye muntu owaffe owasaliya nze nzize wano olwa Nuhu Muzatabate nga njagala okuwa obujulizi Seeka Nuhu Muzatabate mwali badde mumulombera bulombeziddwa akulembedde obusiraamu emyaka emeka. Nze kati nina hijja 29 mbadde mbuzaayo hijja emu. Nagenda e Makka 71 nasanga Seeka Muzaata asoma Madiina ne Seeka Kaliisa ne Musoke ne Walukagga. Ompita mutono. Manyi Seeka Nuhu Muzaata mperekedde abakyala be nga singa zino yonna gye mukolezeeko. Naye ne mubeera ku TV ne mubeera ku mawulire. Lwaki muswaza Seeka Nuhu Muzatabate n'omwana omutaayonka n'abayose. Salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwebaza waliwo mama waffe ataliiwo mama Nakamate nsaba obubaka bumutuukeko. Mama namusimba nnyo mama wange nazaala wange azaalira Sheikh ne mukyalo yanjagala nnyo tutambudde naye obufumu bwange bwonna. Mama nsaba Allah akwekisingayo obulungi agwejjana. Nziramu okwebaza mama nga omugenzi mama Nalunkuma Hamida. Mama neyambera nnyo we najja wano n'ambuulira ebiseebyeza abasajja ennyingi nenyiiga ne mugamba mama nze sekaze betaswa binkola he's nice naye nagenda nkula nimanya mama lwaki yali ayogera ebigambo ebifaananawe bityo ndooza to make me strong okuba nti wabawo ekyonna kyonna ekitatambudde nga wenkisuubira neme kubanga mbreakinga nnyo. Mama nsaba Allah akuwejjana yonna gy'oli agazize ne kabulyo. Nenziramu okwebaza mulamu wange Hajjati Sarah Nakandi naye tutambudde naye mu bufumbo bwange bwonna. Hajjati Sarah Nakandi Kadunabbi nsaba Allah nawe akumalire buli kikusumbuwa. Nenzirako okwebaza maama wange ne famiri yange yonna yonna. Banne mwebale kumbeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama webale kunkuza bulungi. Nombuuza nga ndi mukukyala mugumiikiriza. Mama okugumiikiriza. Naye webale nnyo kumbuulirira nakunteekateeka nembeera mukyala wa buvunaanyizibwa. Nsaba Allah akumpeerejja namami akumalire buli kyonna kyonna ekikusumbuwa. Nziramu okwebaza Anwar Sesanga tuyise mu bingi naye nnyo stress etusumbuye era namugambye Anwar edwa weggwa njagala tutambuleko tuwummuleko. Mwana muto nakubuza kino nakubuza kiri nakubuza kino naye n'omulaba nga keeping ali strong kikuba omugamba kitegeera mangu ekyo nakita n'okaaba nakusirisaako. Anwar webali kubeera strong nsaba obeere mwana mulungi webali edduwa yaffe gy'otuwadde era ogendera awo Allah akusasulemu ekisinga obulungi. Nsaba Allah asonyiwe omwami wange byonna ebyamusobako amuwejjana. Sheikh yali mwami wange ate yali mukwano gwange asinga ate yali mukadde wange. Nzijukira we nali nkula mami wange yaŋŋambanga omwana omuwala takola bwati omuwala takola bwati naye we natuuka wano n'atandikako omukyala takola bwati omukyala takola bwati meaning abadde ankuza anjigiriza ambuulirira anteeseteese. Sheikh nsaba Allah amuwejjana olw'ebirungi ebyo. Mpozi kyembagambira kyembakakasa Sheikh anteeseteese mu sayidi zombi sayidi ey'ebyensi n'ey'eddiini. Bwe yamala okunsomesa yankwasa Dr. Jennifer Musi era emirimu nagikola bulungi ku sayidi eyo. Ku sayidi yaffe ey'eddiini yankwasa Sheikh Kasawuli era emirimu mbadde gitambuza bulungi nnyo. Sheikh Kasawuli bantu bakulabeko bannange tutambuza emirimu gy'obusiraamu. Oyo avudde bayimaamu mu Kampala baddenga naye tusagira bayimaamu. Madam Jennifer yatuwa a lot of support. Nze badde voice y'abasiraamu mu KCCA nakati nkyali era mbasuubiza nti bayimaamu sigenda bakutukako nja kusigala nga mbasakira Seeka abadde muntu mulungi ebyange byenyiza omwogerako tebiggwaayo.
nenze nsasira nnyo Anwar Seeka abadde ayagala nnyo abaana Seeka mina nyinza bagamba ebigambo ne mutabikkiriza nti Sheikh Anwar oyo daddy atuuse kufa ng'asula ne mu bulizi nga daddy kasita amalirize ngagenda yabakali Anwar ati Anwar nga yawukana ne daddy we ng'agenda kufa manya nga Anwar abadde agala nnyo omwana abaana naddala omwana w'oyo era Anwar yawukanye ne daddy we ng'agenda mu ddwaliro Anwar atuuse kukulaawo advantage nga Sheikh akeera n'abanaza mbadde n'abaana bangi nnyo wano Sheikh abadde ayagala nnyo abaana bamulekwa era nga wamanya nti omwana afiiriddwa muzadde we ng'amuleeta mangu n'amuleeta waka n'amwasapooti naye ng'akeera n'abategekera amazzi n'abanaza bonna n'abaana bonna batazaala n'abambaza n'amaitumashon nti bonna bagenze mu ssomero himself ng'era gamba sagala kuntawanya nga ye alabira ddala nti ye mumativu okuba nga akeeringira abaana abo abato Sheikh yatukako n'okusituka n'akuba omusomesa ku ssomero lya Bilaali okuba yali akubye omwana ono omwana si yali amuzaala but yali mwana kugamba ng'ayagala nnyo abaana ng'era aba so emotional eri abaana abato nsaasira nnyo Anwar nesaba Allah mugumye Vivian yambuza mukwano gwange oyo nambuza Hajjati wenaza ku Anwar nemugamba oh my god nedda sinamwamba omwana oyo funayo kakadde kubanga daddy wale nimwerabira mangu as a mother oba olaba nti no nina muyigiriza bwenti ne bwenti naye mpola beera ng'omupreparinga Anwar yangambanga daddy wafudde nti mami I think onjagala but you just have mayife abakyala tuba nnyo kola boti tereza kiri naye ate ye daddy abadde ne approach ndala era nga ye Anwar yalowooza oba bambi siri mukwano gwe naye yagenza olaba nga ndi mukwano gwe lwakuba nti I'm just bandi musomesa a straight mother njagala kutambula bwoti bwebiti ne Anwar mukugumya nga bwe tubadde daddy mwe bwedduwa omwana oyo muto akoonako ekiro n'agamba mami zuka tusabire daddy edduwa bambi kinsanyusa and I even feel guilty nsitukirawo otono tuba tunuma ninsalira daddy ne tumusabira edduwa Anwar daddy musabire edduwa paka lwolivamu nebaza nnyo komiti etegekedde omukolo guno bannange sigutegese bw'omu Hajja Zamzam yabadde akiikirira komiti eyo oba bamulazeeko simanyi naye tumweyanziza nnyo okuba nga abaddewo n'ateekateeka omukolo guno nebaza nnyo abatuwadde obuyambi kubanga omukolo guno mbadde sijja kusobola gutegeka bw'omu asookera ddala abadde Blue Wave yatuwadde amazzi gonna ge tunywedde waliwo omwami bamuyita Ntale Cosmetics waliwo omukyala bamuyita Mama Nansume ali Boston mu America waliwo omukyala bamuyita Jalia Sekajja ali New York waliwo Miss Frayfin wa KCCA abaddeko awo webale nnyo obuyambi nnyabo waliwo Sema Properties Hajja Tremandagire Haji Yasin Mubiru Dr. Hanifa Haji Abdul Katende Hajjati we mutole mubako bakulabe Haji mwebaze nnyo waliwo mukyala babamuwalange mukyala wa Ibrahim MC Ibrahim wali wano mukyala we yatuyambe nnyo okugula omuceere gwe tugenda okulya leero mukama wange Pomalala tumwebaza nnyo waliwo Kanyike Joseph wa USA Dr. Florence Nakamanya webale nnyo nyabo Dr. Bisaso naye message tugirabye bannange mwebale nnyo mwenna saba Allah abalese leero bulungi abazeeyo bulungi mwebale nnyo kwagala Sheikh n'ennyumba ye amina mwebale nnyo byonna bye mutubuuliridde sabe Allah atumalire buli kimu assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh tweyambege tutereere basebolonyama tongere okutereera tumaliriza basemwe banyamu tusigaza ensonga satu zokka tumalirize tugenda kusaala
utumala okusala tulye emmere abire bisatu bivuddewo tuterere bannamawulire musoke mutuwe ekidaala kino اللهم أوث بثواب ما قرأناه من القرآن وما تلوناه وما كبرناه وما حللناه إلى شيخ نوح مزاتبتي اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك الأمن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Allah tusaba omusonyiwe atoba ebirungi ebyo byakola tewali musonyiwe kujjako gwe Allah subhanahu wa ta'ala tusaba omusonyiwe Sheikh Nuhu Muzatabatte wakitiibwa tutudde wano ku lulwo nga tunkiyitibwa edduwa naye ng'edduwa yakusabira muganda waffe Sheikh Nuhu Muzatabatte Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwe obulungi Allah tukwegayirira otukumbire famire zaffe tukumbire ezzadde lyaffe oluvannyuma lw'okutujja mu nsi Allah tukulaajanira tubeere nga famire zaffe zisigala bumu Allah tukulaajanira mu dduwa eno famire ya Sheikh Nuhu Muzatabatte Allah tukulaajanira olw'okubanga tutudde wano nga tukulaajanira ebeere bumu ya rabbul alamin Allah ibalebera abantu bali abatali balungi Allah subhanahu wa ta'ala bajjeemu tukakasa Allah nga tutudde wano ekituleese wano kulaajanira tetulina nsonga etuleese wano wallahi kulaajanira osonyiwe Sheikh Nuhu Muzatabatte fenna omutima gwaffe gwe tujjiddemu ebirowoozo bye tulina Allah subhanahu wa ta'ala musonyiye edduwa zonna ezinabazikoleddwa zakusabira Nuhu Muzatabatte Allah tusaba obeere ng'ozanukula wasalli ala sayidina Muhammadin salawatullahi wasalamu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah subhana rabbika rabbil izzati enyeri gye tulimu essaawa enjogerera kati ziri ssaawa 5:37 naye nga ndaba abantu bakyayingira buyingizi mu kidaala wano kimu ku bintu ebiraga nti ebyaddala abantu badde balina omukwano mungi eri Sheikh Nuhu Muzatabatte ate kamu ku bubonero obulaga nti omukyala w'omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte ayitibwa Kulusumu Nabunnya abantu bamwagala era bamukkiririzaamu ensonga lwaki abantu basazeewo babeere nga bajja mu mbeera efaanagana bweti badulire omukolo guno ate bongera okwegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asaasira omwoyo gw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte tweyanzeege era nga mukadde waffe Sheikh Titibya nga yatwala omukulu w'ettwale y'ekyaddondo yatukulembedde mu dduwa eno n'okubeera ng'ate awunda ekidaala kino n'ebigambo ebisinga okubeera ebirungi nja kubeera nga nkoona ku mannya g'abakadde baffe abatweyunzeeko ku mukolo guno naye nga sinnabakoonako nja kusaba Sheikh Umar Bosa abeere nga asaalira ku wakitiibwa nnabbi waffe Muhammad bwe tuba tumusaalira buli muntu yenna buvunaanyizibwa bwe okubeera nga oteekawo embeera eya buli kkala okubeera nga buli muntu yenna akakasa nti gw'osaalira si mulala wabula ye nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wabula nti ye nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hada yatimu faqiru zanahu sharafu ila jarihi tukramu laitamu walfuqara sallallahu alayhi hada nabi alladhi lawla jalalatuhu ya Allah lam yukhlaqu al-khalqi la jinna wala bashara sallallahu alayhi hada nabi alladhi man zara hujratahu ya Allah nala lana wal munna was-su'la wal watara sallallahu alayhi alayhi ilahu al-arsh ma saja hamamatu fawqa husni ma yasahara sallallahu alayhi Sheikh Umar Bosa wagenda okubeera ng'asaalira agenda kusaalira mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamwange
عليه وسلم فيه بسيدنا محمد نور لبدر هدى متم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحيد إلى محمد مازال منه جهدي متم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لي حبيب سوى محمد خير رسول نبي مكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تحيا اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحيا دجى زمنا محمد مولاه سلامه وكلمه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المكرمة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد والعلي كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد والعلي كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا على محمد صلوا على النبي وفي محمد yogera ku nabbi waffe Muhammadu nsaba mukkirize abagenyi baffe ab'ebitiibwa nsooke ate mbanjulire ku bagenyi baffe be tuli nabo ku mukolo wano so nga n'abalala bangi Dr. Florence Nakamanya okuva mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere University yatwegaseeko dda ku mukolo era nja kusaba Dr. Florence obeere ng'oyimukako abantu bano eno babeere nga barecognizinga your presence. Tweyange basebo ne bannyabo ntwalo omusago n'okwongera obategeeza nti omukyala akulembedde enteekateeka ey'omukolo guno ayitibwa Hajjati Kulthum Muzaata Nabunya, mukyala muyivu, yasoma digrii yasooka ku ttendekero ekkulu ery'e Makerere University n'atakomaawo n'asoma masters oba digrii ey'okubiri mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere University era n'atakomaawo n'ayongerako n'asoma PhD mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere University era ng'essaawa eno Dr. omukugutivu. Basebo ne bannyabo nsaba mukkirize ne kino nnyongero kibategeeza nti omukyalo oyo gwe mba nnyonnyodde we yatuuka ku digrii ey'okubiri eyitibwa masters. Maseeka banene abakulembeddwa Seeka Titibya yangamba nti buli wobeera mu mukolo ogufaanaganako nga guno olina okubona ku bugambo bw'oluzungu abantu bakutwale siriyasi. Bw'otayogera ku luzungu abantu bakulanga omusajja ali ku bibye naye olw'okuba nti omulembe gwe tuliko gwa .com ate ng'abantu basoosowaza nnyo olulimi lwe tuyita olwasecula ensonga lwaki ebintu nga bino banjagala mbikooneko basebo ne bannyabo. Omukyalo ono Kulthum Nabunya Hajjati we yatuuka ku digrii ey'okubiri gye tuyita masters munnange waliwo kye bayita research ng'omaliriza digrii ey'okubiri era ng'eyali supervisor we gwe twalabako ku mukolo ogwali waleero ku matikkira ge nga mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata Batte yamwaniriza nnyo n'amusiima olw'okukola omulimu ogw'ettendo ogw'okusupervisinga Hajjati Kulthum Muzaata Nabunya ate munnange supervisor we oyo amannya ye Dr. Kasenene era naye waali ku mukolo wano. Nja kusaba Mukama ng'okkirize wadde akaddeko gye kali oyimuke abantu bano eno bongere okulaba ate bakakase obukulu bw'omukolo guno sebo. Kongera kubajjukiza bassebo ne bannyabo nti omukyala Hajjati Kulthum Muzaata eyabadde omutesiteesi omukulu ow'enteekateeka efaanaganako weeti
we yabadde we yali asoma oba ebbanga lyonna lyasomye akuguse nnyo mu by'okusomesa tetuyita teaching. Era basomesa banne okuva mu masomero ag'enjawulo we bali wano eno era ng'abalala bakyajja naye nga omu ku bo ayitibwa Madamu Nakiyimba Hadija nkakasa nti yatuuse dda wano. Omulala ayitibwa Madamu Sofia Nabweteme wali wano ku mukolo kyokka nga ne bannabyabufuzi ab'enjawulo batuuse dda ku mukolo wano basebo ne bannyabo era nga omukyala akiikirira Mukono district otogera Mukono district ndowooza esinga Kampala obunene kikyo omukyala oyo ayitibwa Honorable Hanifa Nabukeera yatuuse dda ku mukolo wano era nja kusaba Honorable otoyere ku bantu bano salamu bakakase nti wooli. Omukyala oyo ye takibira ly'empulira eryo eri abakyala okubeera nga mutudde ne Honorable Mulamba ate mutukolebwanga olukulu. Buzayo okunya ate nga naye alikujizzaako naye abantu ekyo mukikyuse ku basiraamu tambulana kukatulidini yatu yalukatambula babikuliragako bansonga naye nga kikuteekawo mu bbanga kubeera gyeririkukunu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.